A great action, and we are underway in 7th place. Long one up into the area, trying to find area advantage. Omupiira gwa leero twebaza abawala olwasho gye bataddewo basambye omupiira gubadde mulungi nnyo, basambye ekintu technical team kye twali twagala ennyo kubanga bajjayo omupiira ogw'okubanga tupozeesinga n'okubanga tufuna obubonero. Webwawo mu first half tusobodde okujja ne tubanga tusamba naye nga finishing yaffe ebadde ebulamu abawala okubanga baconcentratinga nnyo mu final third okulaba nga tuteeba. So ebaze mu second half basobodde okubanga bakikolako tusobola okubanga tufuna obuwanguzi mu mupiira gw'olwaleero. Bakoches baffe boogedde naffe okubanga tusigala nga tuli bakakamu okusigala ku kyaffe kye tumanyi okusamba, era mu first half tugezezaako okulaba nga tushootinga ku goal naye emikisa ne gigaana. Second half tukomyewo tusigadde nga tuli positive nga tukolera wamu, so tusobodde okulaba nga tuteebayo goal 2 n'okusobola okukola assist. You can see Kampala Queens strike into that net. Oh, what a wonderful one. Well, I warned them at Kampala Queens. We are looking forward to working their magic through this young lady, Shamira Naluja.